Yes, tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Chimso Rich Boy Maxud Junior kuba nti weekuumira wano ne tutambula ffenna mpola mpola ngamba nti okola ky'amaanyi mwana wa maama era gw'omu ku nsonga lwaki tutandise okuba nti tutraininga n'okuba nti ffe tulemedde mu katale mpola mpola. Olunaku lwaleero tulina ensonga nnyingi ez'okwogera ku wabula ngenda kukusaba nti subscribe nga gwatanaba ate nga oliwaddemu kuba nti oteekako notification button oba akadaako waggulu ne tuba nti buli story gye tuteekayo gwe asooka okugifuna. Olunaku lwaleero tukuleetedde mwana muwala amanyikiddwa nga Winnie Nwagi abasinga gwe mumanyi nga Winnie Nwagi. Winnie Nwagi nno y'omu ku bayimbi aba Swanks Avenue abakyasinze okuba nti battabu era nga bajja mu music industry oba okutandika okuba nti bafuna fame yaabwe nga yakava wali mu kokola rated next 2016 awo mpola mpola nayingira music industry nga ali signed under Swanks Avenue owa musajja mukulu amanyikiddwa nga Benoni Mugumbya kugata ne Julius Chaze. So okuva Winnie we yajja mu style yokuba nti ayolesa omubiri abakazi abasinga abatamwagala mu special aba social media kugata n'aba celebrities batandika okuba nti bamukubamu ebituli nga bamuyitambwe ekikazi ekyo kyemalaya kyeyagisa akabina akanene ne kiba nti kitandika okuba nti kitulaga ebitumbwa. So n'olwekyo Winnie Nwagi yajjira mu mbeera eyo mpola mpola naye nga y'omu ku bayimbi abakyasinze okuba nti battabo mu Kampala kugata ne Uganda yonna namba. So n'olwekyo recently nga bakasaininga free boy mu Swanks Avenue omuwala ono yasaze okuba nti ayambala nga ye bw'ayagala oba like yazemu okuba nti ayambala engoye ezesitaza era nga teyafudde ku muntu yenna kyagenda kwogera. Winnie Nwagi yabadde yaleze akapaleke bulungi mpola mpola n'alega n'otubeere mpola mpola actually amabeere yagatadde bino ebifaananyi n'aba nti abipostinga ku social media ngamba ku mukutu gwa Instagram. Bafaani nga bwe muli nti mwe nambeemu mu kuba nti mululinga abayimbi n'okuba nti basalirawo ki ekyokola neki ekikyakkola. So abafaani batandise okuvayo ne batandika okulumba Winnie Nwagi ne bagamba nti mukazi gwe tubadde tukumanyi nti gwe tubadde tukumanyidde mu position eri nti fine toyina mpisa oli kikazi kyafu era nga oli mukazi atasobola kureasoninga bulungi oba tategera bulungi naye nga ate twagenza okulaba nti ate n'omulimu omulala atandise okuba nti ogukola oba okuba nti oba mpisa z'endala oba weakness z'endala twatandise okuba nti tuziraba. Abafaani bavudde ne batandika okubuuza Winnie Nwagi omulimu gw'omutuufu gwakola oba muyimbi oba akulira mulimu gudisciplining aba maid mu Uganda kuba nti yakubako maid oba malaya ebyaddala because omukyalo ono yabadde yawapozinze mu bifaananyi bye mpola mpola mu bifaananyi mpola mpola ng'alina ettutu lyasibye. So bafaani batandika okuba nti bamukonjera ebigambo ebingi. Genda kusaba producer wange asooke atekeyo ebifaananyi bya Winnie Nwagi way back ng'ayambala obukete mpola mpola ng'ayambala obupale obumpi then paka recently wali Winnie Nwagi nno y'omu ku bakyala abegulidde erinnya mu Uganda because y'omu ku bantu abakyasinze okuba nti bali hard working ne music we Katonda bambi yabadde muyamba ng'ayita musono olwekyo Winnie Nwagi y'omu ku bakyala abakyasize okuba nti bamanyi wabula yatandika okuba nti akamu mpola mpola n'okuba nti bafaani batandika okuba mu torch incident happeninga olunaku lwe yakuba maid ng'ava afuna eddagala. Maid ono yali mulwadde wa siriimu naye nga yasalawo okuba nti akolera Winnie Nwagi n'obulamu bwe bwonna. So bwe yatandika okuba nti akolera Winnie Nwagi yagenda bambi okufuna eddagala. Winnie Nwagi engeri gyali nti mukyala bambi mubaya bulungi ate nga alina ebiragalalagala byakozesa ngamba enjaga because if wano mu Uganda Mukamooli tugiyita tukuwa olugambo ne tukuwa information nga tetujjemu yadde akakete nti Winnie Nwagi bwe yatandika okuba nti anywa enjaga kugata n'okuba nti anywa omwenge omuyitirivu n'okuba nti avaako maid bwe yagenda okuba nti akima eddagala bwe yakomawo Winnie Nwagi nga amaze okukozesa ebiragalalagala okuli enjaga
okuli omwenge sigala n'ebisigaddewo bya making okuba nti agenda high n'okuba nti bimuwa obusungu oba namadala ng'agamba nti maid yagenda okufuna amakerenda ge nga tabafumbidde kyakulya ate nga ye omukyala ng'omukyala akeera okukola ssente ze alina okuba nti akeera ku 12 n'alya emmere. So Winnie Nwagi yakwata omuggo kw'ogatta n'amanyi gaako galina mu kifuba engeri gyali nti akola gym n'atandika okuba maid. Then wano bafan we batandika okuba nti babeera engaged mu conversation okuba nti batandika okukwata amayinja nga bagakasukira mwana muwala amanyikiddwa nga Winnie Nwagi. Winnie Nwagi okuva ku yatandika okuba nti akalirirwa bafani kw'ogatta ne media. So olunaku lwa leero bw'avaayo ng'ayambala ebintu ebitategerekera eba best like ebeera best weapon ey'aba haters be okuba nti bamukuba. Winnie Nwagi abaana batandise okumugamba nti oba malaya atugambe because ebintu byayambala n'ateeka ku social media kiringa anoonya abasajja ku internet n'okuba nti ayagala oba abasajja bamulabe bamugule bamulye. So ebyo ebya Winnie Nwagi kw'ogatta ne bafani bagamba nti Winnie Nwagi weeteeketeeke. No mu Uganda bantu bangi abambala obubi mu Uganda bw'otunulira bw'oba nti tutandise okuba nti tukalirira Winnie Nwagi bambi ngamba nti tubeera tetuli fair because bw'otunulira Spice Diana tayambala bulungi, bw'otunulira Cindy agattako naye n'ebintu n'abikola nga bw'ayagala. Bw'olaba Shiba agenda n'ekuba ebifaananyi ng'alina obupale ng'ali just mu bupale bw'omunda. Bw'otunulira Nina Rose akata ebifaananyi ng'ali bwereere n'abayimbi abakyala abalala bangi abambala obubi. Bw'otunulira Karokasiita no y'omu ku bantu ba bad girl we tulina mu music industry naye ng'ate temubafaako masaze okuba nti mukalirira mwana muwala amanyikiddwa nga Winnie Nwagi. Simanyi oba Winnie mwamukowa bukooyi oba kyekiseera ky'okuba nti mumukalirira oba nga malaya nga bwe mugamba. So byebyo bye twabafunidde ewa Winnie Nwagi. Bino n'ebirala by'oba olina mu episodes zaffe eziddako. Nsigadde Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior olwaddemu kuba nti ofollowingako wali ku Facebook nkozesa Ntambi Kimso then wali ku Twitter nkozesa Kimso 6 ne tuba nti twegwako mpola mpola. Bye bye.